Bannayuganda naddala bannawakiso basabiddwa okukolagananga ne gavumenti nga bawayo ettaka lyabwe egaziya enguudo zisobole okuyiibwa kolaasi kuba emirundi mingi ensimbi z'okuyiibwa enguudo kolaasi zibaawo kyokka ng'eziyirira abantu tezibaawo ekiviirako enteekateeka eno okugwa obutaka. Okusaba kuno kuvudde wa Engineer Osama Kayima okuva Minisitule y'ebyentambula n'emirimu ng'abadde asisinkanye abatuuze abakozesa oluguudo lwa Kyoga Banda okutuukira ddala e Namusera oli mu disitulikiti eno ey'e Wakiso nga luno gavumenti eteekateeka okuliyiwa kolaasi wabula nga si yakuliyirira batuuze olw'ensonga nti ensimbi teziriiwo. Projekiti kyowuninge tujagale projekiti ako ke batugamba okwongerako tukongereko. Kyoga Banda Road ffe tulina omukisa gw'amaanyi nnyo ng'abantu b'ebbanda n'abantu b'ekukyoga nkubira omulanga abantu mwenna bannange mukkirize ebintu bigende mu maaso enkulaakulana ejje. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'abakulembeze ab'enjawulo abakulembeddwamu amyuka ssentebe wa disitulikiti Bettina Nantege nga badde ayogerako n'abatuuze. Omukyala Nantege abasabye okuwaayo ettaka lyabwe awatali kuliyirirwa kuba singa bafuna kolaasi bakufuna enkulaakulana gye beetaaga. Enkulaakulana egenda kuba etuuse mu bitundu byabwe nti nga ne bweba ploti eyali badde ku bukadde 5 olw'okuba enkulaakulana etuuse kolaasi kuba buli omu ayagala wali kirungi olw'ejja kubeera mu bukadde 10 n'omusobyo. N'olwekyo kyensaba abatuuze bakkirize ekkubo lino liyitemu tusobole okuleeta enkulaakulana eyo. Ssentebe w'akakiiko k'emirimu n'ebyentambula mu disitulikiti ey'e Wakiso Omulindwa Vincent agamba nti omukisa munene nnyo guweereddwa ab'ekitundu kino ng'oluguudo olugenda okuyirwa kolaasi luwezaako kilomita 7 era nga lugenda kuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi za kuno 7. Ministry of Works okulaba ng'edduukidde Wakiso n'obuwumbi 7 batugenda kukola kilomita 7 tuwoza ku kilomita 5 era Wakiso eba ekutteko. Kyambadde Najib nga engineer okuva ku disitulikiti alambululidde abatuuze ku ngeri oluguudo luno gye lugenda okufaananamu singa lunaaba luwedde n'abasaba baleme kulemesa nteekateeka eno. Twagala enguudo esobola okuyisa emmotoka 2. Abakulu bano bagamba nti Wakiso ebadde tefuna nsimbi za kukola ku nguudo za kolaasi wabula nga kati omukisa guzze nga basabye abatuuze obutateekawo mbeera yonna eremesa kuba tebalina ssente za kubasasula. Nti ku sayidi zombi tujja kuba twetaagayo mita emu. Babatuuze abalala basiza Kimunga Nkuyege ne bakkiriza okuwaayo ettaka lyabwe oluguudo lusobole okugaziyizibwa kuba kino kyakuyamba bo singa lunaaba luwedde. So bwe tufunye chance eyo abantu tukkiriza ffenna awe batusuubiza balutandikeko mangu okulukola balemera kutwala mwezi bwe kiba kisoboka batandike mu wiiki ejja batutandikeko gwe gatumanyi nti batuliko. Kinajjukirwa nti ekkubo lino erya Kyoga Banda tuze tulikulaga ng'ababbi balufuula mpuku mwe banyagira abantu era nga bano bakoleramu road block ez'ekimpatiira ne babba abantu nga n'abamu baluguzeemu obulamu. Essaawa bwe zitugenda mu 2 paka mu ssaawa 6 awo tufuna abantu abajja ne bateekawo road block. Musanze kw'emirambo 9 abagikasuse mu kitundu. Amazzi ga kolaidinga ne gubanga omwala munene nnyo amazzi gonna ne gajjula mu mugogo atisobola kuyita kati project eno nga bweze nsuubira bajja kuteeka mu kalavats ennene obulungi. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.